boda Mbale babuzeeko katono okwokya gwabadde bateebereza okubeera omubbi wa pikipiki bw'abadde yeewuluntanira we basimba mu kibuga. Asimatus okufa ye Nabende Simon w'emyaka 38 nga bamukubye n'asigalako kikuba mukono. Abavuzi ba pikipiki bagamba nti bannaabwe basusse okubatta kwe kusalawo nga babeekolereko. Nenga kukanya kupurusa kwabonabone nabi abantu bafuye bezi pikipiki bafuye bangi nabi era kwabonabone omubbi aliwa na 10 ngaga alijikuma nze kenye nange njagala omubbi alijagala katize kimsawuli tusaba gavumenti etuyambe. Bwanjo Medi ayogera ekibiina ky'abavuzi ba boda agamba nti babuliddwako piki 10 ne bannyinizo omwezi oguwedde nga kati nabo tebasaaga. Abantu bejja ne beerimbika mu boda nga bajja ne pikipiki, so which means nti wajja ne pikipiki n'olowooza nti wa boda naye nga aba akola kiro. Kakati mutwakola operation tumazeeko weeks nga 3 mu Mbale obubadde. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Elgon Robert Tukey ategeezezza nti banoonyereza ne bakizuula ng'ono bamulanze bwemage. Later on, the very bodas later changed the statement that Nabende was the boda thief. And yet the person was very, very innocent. As we talk now, Nabende is in casualty at the main hospital getting medication. While we are having David Kiboti in custody in CPS for inciting violence and assaulting